ebiseera ebisinga lwaki obeera comfortable kubanga otya risk. Otya what happens the other side. But hey, the other side might even be greener. Of course, sometimes it can be darker. Naye olw'okuba nti nno tutya, tomanyi life eri etya singa nva wano. Kyova olaba nti obeera ku mulimu ne bakujooga, ne bakumanyira, ne bakufutyanka ng'otya okugenda because you're in your comfort zone. Otya okuvaawo okugezaako ekintu ekirala kubanga tomanyi. But guess what? I want you to get a book. Funayo akatabo buli omu nga mu katabo ako owandiikamu ebintu by'oyiga buli lunaku. As we are talking today, bino ebintu mbyogera nga professional. Kati njogera yadde ndi ku page ya Kapalaga naye mbyogera nga Michael Kakande. Kyova olaba wano kuliko Michael Kakande. Mbyogera as a financial professional in the United States of America. So I want you to get a book. Bino byenjogera owandiikemu some points. I want you to share this information with so many people. I'll upload this on the YouTube channel again. So those people who haven't gotten a chance to be here live can listen again. Naye, njagala ofune akatabo muwandiika buli kintu ky'osoma. Kano ke kange. Buli ky'osoma olunaku olwo kiwandiike. If you're weak on persistence, surround yourself with a group of mastermind people who will encourage you. Without persistence, you are nothing. Buli kyensoma, buli kyenjiga mu lunaku nga nkiwandiika. Kubanga ekintu ky'owandiise okijjukira okusinga ekintu ky'okutte. Now, ensonga lwaki nkugamba nti bwe tuba nga twogera ku bino bye njagala okwogerako, njagala ofune ekitabo. Write down something. Get a small notebook. Write down something. Buli gy'onookoma okuwandiika ogenda kubitegeera nnyo. Now, nzizeeyo wano. Ebiseera ebisinga ensonga lwaki tetuweyongerayo. Ensonga lwaki tusigala nga tufutyankibwa ku mirimu gy'okolera, mu bantu b'obeeramu, is because always otya. Get out of your comfort zone. Get out. Genda. Fuluma comfort zone yeyo otryingeko ekintu ekipya. Tomanyi kigenda kukolera. Let me tell you, buli muntu kuffe mu nsi ayina emikisa 100%. 100% buli omu kuffe Katonda gye yamuwa. Tewaliwo muntu gwe baawa nti ono wakabi nnyo, ono si wakabi. No. Wabula kisinziira obwakabi obwo Katonda bwe yakuwa obukozesezza kyenkana ki. Tewaliwo Katonda gwe yagamba nti Katonda ayinza just kyasobola okuwa nti asobola okuwa asobola tuwa different fields. Tinze nyinza okuba ndi muyimbi nga I'm trying to get a name from Facebook. Namaganda nga
mutunzi, fashion star. Little boss, I can see little boss. How are you, sir? I respect you. I hope you're still here watching. Little boss ayinza okuba nga muwandiisi nnyo ate nga muntu gundi munnamawulire nnyo. However, if we all use ekyo Katonda kye yatuwa, the maximum, we have 100% chances of succeeding. Now, difference erimu, how much can I use my chances? Ku 100 emikisa ngenda kukozesaako emeka? Singa osalawo n'ogikozesa emikisa n'okozesaako 90%, yeah. Gwe sooka obeera awo weebuuze nti abantu bonna bayimbi naye lwaki Bobi Wine ye Bobi Wine? Alina be yatandika nabo mu kuyimba, ebigambo si bye bimu, si bya Luganda oba na Luzungu, naye lwaki ye Bobi Wine? Because he decides to use up to more than 90% of his chances to succeed. And that means getting out of his comfort zone. What are you doing to succeed? Every single day, buli lunaku olukya oteekeddwa okulowooza kiki kye ngenda okukola okubeera successful. Oba oli mu Bawarabu, okola buli lunaku sente ezo z'okola bw'omala ozikola. Okola buli lunaku. What are your goals? Nkola buli lunaku naye okolerera ki? Kiki ky'oyagala? Bwe nali nga interviewinga nnyo abayimbi, waliwo a very famous question that abamawulire gye babuuza, where do you see yourself? Where do you see yourself in 5 years? Weerabawa myaka 5. Singa nkubuuza, I want comments. I want you people to comment. Where do you see yourself in 5 years from today? Abaliko waneeno, abali mu kulaba, I want you to comment. Weerabawa myaka 5, Mwami Kaggwa Lawrence, Annette Namatovu. Singa nkubuuza, weerabawa myaka 5. You want answers? Please. Weerabawa emyaka 5 egiddako. Weeraba nga oli muddu, slave. Weeraba nga oli oppressed. Oba weeraba nga oli winner. Ky'osalawo okubeera ky'ogenda okuba. Bw'onoosoma akatabo kano ke bayita Think and Grow Rich, ogenda kulaba nti ebiseera ebisinga when you talk to the universe, things actually happen. Kyova olaba nga bagamba nti omuzadde bw'olangirirako omwana we, ekyana kino tekijja kuba na magezi. Munnange era tekiba na magezi. Buli lw'ogamba ekyana kino tekijja kuba na magezi, tekiba na magezi. Nawe ogamba mwana ono agenda kuba wakabi, abeera wakabi. Lumu nali mu studio nga tukola ennyimba, omuntu lumu n'agamba producer,
Njala kuba ekiyimba awo. Nalina muzeeyi wange n'agamba kati okiyise ekiyimba abantu be bataakyagale ng'obanenya. Learn to be positive in every aspect. Buli kintu kyonna ky'okola yiga okubeera positive. Bw'onoobeera positive mu buli kintu, ebintu ogenda kulaba nga bitambula. Ku lwaki? Kubanga mind yo ogipreparinga. Waliwo kye bayita subconscious mind. The subconscious mind gwe ogiyingira, ye mind eri ey'omunda eri naye ekigikontrolinga ye gwali kungulu. Bw'ogigamba nti weebake egenda kwebaka. Gwe weewuunye lwaki bw'oleyinga ku buliri bw'oti osobola osigala ng'otunula, osobola n'ozibiriza naye ng'otunula. Kyokka ate osobola okutunula bw'oti naye nga weebase. Nga weebase ng'oli ku buliri. Bw'oba weebase ku buliri bw'oti. So kitegeeza singa oconnectinga ne subconscious mind yo ekubbako obwongo bwo ne weebaka. Omuntu asobola okusleepwalkinga oba asobola okuba ng'ayimiridde ne yeebaka oba ng'atudde awo nga munyumya naye ne yeebaka. Kubanga obwongo bwe buli stolen, the subconscious mind. Now, eyo subconscious mind gy'olina okukozesa okulowooza. Okumanya kiki kye ŋŋenda okukola, kiki kye njagala, what do I want in life? Essaawa eno oli Qatar, oli Dubai, oli wa yonna gye wagenda. Tewava Uganda lwakuba oyagala. Embeera eri e Uganda ye yakuggyayo. Kati bw'onooba okomyewo onoobeera otya? What will happen? How prepared are you? Essente z'okoze oziweereza obuwala ne buzirya? Oba ozikolamu ki? Now, I want us to start thinking. Njala tutandika okulowooza ku level ey'aba abantu abali successful gye balowoozaamu. Njagala tutandika okulowooza nga abazungu bwe balowooza. Successful people detest the word impossible. Successful people detest the word impossible. Abantu bonna bonna abali successful tosobola bagamba nti tekisoboka. Era w'obagambira nti tekisoboka bakulaba nga mulalu bagamba ono omubbi. Kubanga tugamba nnyo nti n'ekigambo impossible kyennyini kigamba am possible. I am possible. That's what the word says. Am possible. Kino ekigambo impossible kyennyini bwe kiba kigamba am possible, gwe lwaki obeera awo n'ogamba naye nze ndifuuka sita nga nkubye hiti. Naye nze
ndi wangula buli lwe weerangirirako okuba nti no gwe tosobola, that is what is going to happen. Togenda kumalako, togenda kubeera wakabi. Buli lwe weerangirirako n'ogamba naye ekyo nkikola, ogenda kikola. Kasita ogamba obwongo bwo nti ekyo ngenda kisobola, ogenda kikola. So bw'obanga okola, tandika okulowooza kiki kye njagala mu bulamu, what do I want? Where do you see yourself in 5 years from today? Creating a goals. Ebiseera ebisinga omwaka bwe gubeera gugwako ffenna obeera ne resolutions, new year resolutions. Right? New year resolutions. Mirundi emeka ng'otuddayo n'otunuuliranga omwaka gugwako n'otunuulira ku resolutions ezo n'ogamba nagamba guno omwaka ngenda funa kino ne kino ne kino, n'obitunulako. Bw'oba tobitunulako kati lwaki omala obudde ng'obiwandiika? Why do you spend time writing New Year resolutions? Bw'obanga owulira nti oyagala kukola resolutions, then buli resolution gy'okola giwe time frame. Ogambe nti I am going to save, tugambe ngenda kugula akataka kange 50 by 100 bakwogera bateye 5 ku 100 ya ekyo 5 ku 100. So bw'oba ogamba nti omwaka ogujja ogenda kugula akatakako 5 ku 100, I want you to give it a time frame nti by October 23rd, 2023. And wano tusoosa month 23rd October 2023 ngenda kugulayo akataka ka 5 ku 100. Buli lw'onoowandiika New Year resolution without a time frame, ogenda kuwandiika just naye njagala ogambe nti ngenda kukola kino ekintu mu bbanga bwe riti. I want to have a car by 15 March 2023. Bw'omala okukiwandiika kiwanike wali. Now kino kigenda kupushinga okukola ennyo. I want to have saved $8 million shillings by let's say first ogw'omukaaga 2023. Resolution yo giwe time frame. Ogambe nti kino njagala kikola mu bbanga bwe riti. So ebiseera ebisinga tulemererwa okukola kye tulina okukola because tetukiwa time. Because tetukiwandiika. Ideas zo zonna z'olina mu mutwe zigenda kudduka mu munnange.
singa toziwandiika. Ekintu kyonna ky'olowooza okukola, bw'olowooza nti naye nja kutandikayo factory, ekola kino ne kino ne kino, kiwandiike. Ekitabo kino kikiipinge somewhere. Olowooze endala owandiike, olowooze endala owandiike. Most of the time ne bw'onoddayo ekitabo ekyo ogenda ojja kubako nfuufu olabe idea gye walina 20 years back. If I give you a story, when nali nkola show gye bayitanga Olokoso, I wrote something down nengamba naye nsobola okukola ekintu ng'omuntu artist nga bw'akola bw'ati nsobola okukola bwenti ne bwenti ne bwenti. I had the idea for like close to maybe 5 to 6 months. Now, when you write it down, bw'obeera oli muki executing buli kaseera oddayo n'otunuulira n'ogamba okay, wano tukikyuseemu bwe tuti, wano singa tukitereeza bwe bwetu bwe twakolanga n'embira byange. We write down. Ne tugamba omanyi, I think one tusobola okyusaawo bwe kiti because olina blueprint. Kikwanguyira okugenda ng'okyusaamuuko ky'oyagala. So wandiika ekyo ky'olowooza nti okay, I want to achieve this. Njagala kubanga nina kino by this time. Bw'ona okirowooza n'okikola, kigenda kukwanguyiriza life yo. Kyenyi agambye wano, success and comfort zone can never be in the same orbit. Oteekeddwa okusooka okuva mu comfort zone yo okunoonya success. Zizirayo ku mirimu gw'okola. Bw'olaba nga gukunyigiriza, it is okay okuguvaako. Very okay. As long as omanyi nti okay, kati bwenva wano ngenda kuddayo ntya. Ebiseera ebisinga makyu, ebiseera ebisinga oyinza okuba ng'obadde wano ku level eno n'ovaako, so wano oyinawo, you're comfortable, naye onyigirizibwa. Bw'onyigirizibwa, singa ota ogenda kugwako wansi. But guess what? Oluyimuka lwo ate lugenda kuzza wano. So kiri gy'oli okusigala wano for all the years, oba okukkiriza nti kansooke nzireko wansi then nsinziire. Comfort. Twebaka otulo. Chigenda. The day we decide, oh, you know what? Tugwe tusinziire, then we shall get better. Abakitegedde bakitegedde. So, most of the time, we have to get out of our comfort zone in order to get success. So, tuteekeddwa okulowooza nga abantu abali successful bwe balowooza. Never allow your current situation to determine your future.
but use your current situation to make your future better. Tobeeraawo ne weekubagiza bannange nze omunaku waabwe bannange. Use that current situation to become better. Naye buli lwo deciding nti eno current situation egenda determining future yogenda beera wano throughout. Togenda kukulaakulana, tolina kyogenda kyusa mu bulamu bwo. So, think. Mu katabo kano bw'onookasomako ate era ojja kusoma ojja kusoma ku Guy. Guy bamuyita Edison. Edison yali mugagga ng'ayina zi factory ze wano mu America, you know, naye ng'abantu bangi nnyo bajja nga baagala okubeera in business with him. Olunaku olumu omusajja bamuyita Edwin C. Barnes. Edwin C. Barnes yali musajja mwavu. N'alowooza n'agamba naye njagala kubeera business partner wa Thomas Edison. Kati bwe weerowooze ng'oli musajja mwavu naye n'ogamba naye njagala kubeera in business with mugagga kino gwe tulina Uganda ali. Nnaake Uganda naye oba noonyanga tugambe oyagala kubeera in business with wava munno. Of course wava munno oli abadde ng'omugagga, naye ng'oli muvuzi wa booda naye n'ogamba nti naye nze njagala kubeera in business. I want to be in business with wava munno. Kati oyo ye musajja gwe bayita Edwin Barnes. Yazuuka olunaku lumu n'agamba I want to be in business with omusajja gwe bayita Thomas Alva Edison. Naye nga omusajja gw'ayogerako nga mugagga nnyo, ono nga mwavu nnyo, n'agamba oyo njagala kubeera business partner we era lunaku lumu nja kituukiriza. Omusajja yasituka n'agenda. In fact ne state gye yalimu yali state ndala kwoli gy'alimu. In other words, wano mu America waliwo different states. So yali mu different state nga wonoga nti yali abeera kati waffe of course state oyinza ozibalanga district oba of course state eba nnene nga nsi nnamba ebeera nsi naye just zino ensi zeegatta tebayita United States. Naye kati kale tugeze nti omuntu gw'ayagala okubeera naye in business tugambe ali Mbalala, ono abeera Kapchorwa. Naye nga n'engeri gy'ava Kapchorwa okutuuka e Mbalala tagiina. Naye amanyi kimu nti omugagga gwenjagala okubeera naye in business abeera Mbalala. Kati ono Edwin C. Barnes. Now, he wanted to become
Thomas Edison is partner. N'agamba kati oyo guy genda mu meeting. N'agenda talina nabwa n'okulinnya katabo kano baakakolamu ne documentary lwakuba documentary eyo bagiseera. Naye bw'olaba ne documentary bakulaga engeri gayo yatambulamu nti ne sente ezirinya train yali taziyina. Naye ye ng'agambye nti njagala kwera business partner w'oyo omugagga ate ngenda kikola. Okugendayo yalinya train ya migugu nga talina sente zimutwala. So bw'atuukayo n'abagamba nti n'adduka ku reception n'abagamba nti nzize kulaba mwami Thomas Alva Edison. Nga nti akusuubira nti atansuubira naye mumugamba neetaaga. Imagine that story, that line. Omusajja agenze kati njogera ku kabugo wa boda oba Jona oba Wanyama. Agenze was Agase Kalaala oba wava munno. N'amugamba nti n'atuuka ku reception n'amugamba nti sebo oyagala nti njagala mugagga. Njagala kwogerako n'omugagga. Naye nga agamba njagala kwogerako n'omugagga musiiwuufu yenna tafaananika. N'amugamba nti njagala kwogerako n'omugagga. Akusuubira tansuubira naye mugamba neetaaga. That courage, that determination is what you need in life. Tansuubira naye mumugamba neetaaga. So receptionist bw'agenda ewa boss n'amugamba sebo waliwo omwami agambye erinnya lye ye Barnes. Naye agambye tomusuubira naye omwetaaga. Of course omugagga yaseka buzenzaga omuntu gwe siwuliranga nako. Yayinventinga kintu tewali mugagga ku kyalo kintu tewali simumanyi nange naye agaye omwetaaga. Omusajja ajja wano n'agamba mwetaaga. Oyo aba omusajja mumuleete. Kitegeeza akajja akasooka akasambi. Just mu kugamba obugambe nti omusajja oyo mumugambe aneetaaga. So sinze mwetaaga naye ye aneetaaga. Kitegeeza omuntu ono alina okuwuliriza omusajja ono kubanga amugambye amwetaaga. Kati waba amwetaaga kitegeeza alina omuwuliriza. Naye yayingirayo ngamba okay. Sebo gwani nga nti nze amannya gange bampita Edwin 12 months. Nzize wano kubanga ojja kuneetaaga. Naye sebo gwe gwani gwe wakola ki? Abantu obwedda bajja wano baagala kukola bintu bingi bagoba naye gwe simanyi ate gwe ngamba oneetaaga nti ya tikwetaaga muki tinjagala kubeera business partner wo. Nga bw'ayagala kubeera business partner wange nti gwe wakola ki? Because omusajja ono yali afulumya yalina factory nga nnene afulumya ebintu ebyenjawulo. Kakati abantu baadiiringa nabo be bali ku grade ye. Gundi yayinventinga kino, gundi alina factory ya kino, ono talina kyalina. Naye azze n'amufeesinga n'amugamba nzize kubanga onneetaaga. Njagala kubeera business partner wo. N'amugamba oyagala kubeera business partner wange nkanze sikumanyi
kati ogenda kukola ki ng'oli business partner wange nti ojja kiraba kati kwe tuba tutandikira sooka ompeeyo omulimu gwonna gwe mba nkola kwenja okuva okufuuka business partner wo. Omuyayi nga talina yadde omulimu azeewo omugagga amugambe nzize kubeera business partner wo naye kati sooka ompeeyo omulimu gwonna gw'oyina. Oluvannyuma ekyo tujja kyogerako naye nga kyekindeese. Kaakati omugagga bwe yalaba determination y'omusajja ono, eno nno true story, bwe yalaba determination y'omusajja ono agamba omusajja ono alina ekyenjawulo. Omuntu atambula n'avayo nagyavudde najja wano nagaa nti naye ng'ate talina kyakola, talina n'ayita mulaga ono muwe omulimu awo muwakole. Ne bamuwa omulimu gwakwera ayere mu office, ayere factory, sweeper. Jjukira gwe bawadde omulimu gw'okubeera sweeper aze kubeera business partner. Mu omulimu gwa mugamba okay, kati andika oyere nti munaye tolina kyewakola, tolina kyewali oinventinze, kati beedaawo yera. Omusajja ono yasanyuka nnyo. Ngamba kati olugendo lwange olwa success lutuuse. Avuddewa, avudde mu kati zooni ye gy'abadde. Maybe ekyo yali akifuna, maybe yalinga ayinayoko obusente obutono ku mirimu gy'abadde akola, naye avudde mu comfort zone eyo n'ajja n'alinya train agugu aze kati afunye omulimu gw'okwera. Omulimu gw'okwera yagukolera emyaka ng'ebiri. Naye omulimu yadde ye yalinga akola gwakwera, mu mind ye yalinga asoma. Ye wano kungulu yalinga ayera, naye ye bwongo bwe yalinga asoma. Atunuulira omusajja ono gy'azze akola atya ebintu bye. So in short yamala emyaka ebiri ng'asoma Edison, nga bwe basoma tamanyi, ono asoma asasulwa okwera for 2 years. No, bw'amala okumusoma omusajja oyo gwe bayita Edison, nkugambye eno gye nkugamba true story naye njagala tugiyigeeko. Omusajja gwe bayita Thomas Alva Edison yalina product gye bayita headphone. Headphone ng'ayagala kugitunda across the country mu America. Naye nga tamanyi akola atya okutunda headphone eyo. Jjukira ono banza abaddewo for 2 years ng'amustudying engeri gy'akolamu ebintu bye. Kati omusajja atuuse ayagala kutunda headphone. Kati abantu be bano ba sales people be omugagga abayita abaga nti banaye nina product eno njagala tugitunde across America and probably the whole world. Namugamba nti naye njagala tusooke mu state
ya New York mu state gye tulimu tusooke tugitunde tulabe abantu bajagala batya banagitwala batya tufune feedback then tutandike okugitambuza across olwo ayise bakitunzi bakagezi mu nnyobe abayise mujje njagala tutunde jjukira oli banza era bano bali mu meeting ali wali ebbali akola ki era bwawuliriza meeting egenda maaso ye omulimu gwe jjukira tebamutya nti agenda babeega wabula omulimu gwe kubeera awo ng'ayera mu office so meeting egenda maaso ayera naye ali mu meeting mu mind ye buli kye boogera akiwulira takirizibwa ku commentinga kubanga ye mwezi. Okay? Now, abasajja bano bakitunzi be baayita baalemererwa ne bagamba omugagga mukama wange ebintu by'olese ffe tetubitegeera n'abantu tebagenda bigula. Abantu ekyo headphone tebakitegeera tebagenda kigula tusigale nga tukola bye tubadde tukola. Omugagga alowoozezza aleesa idea ye sajja bamugamba bizinesi bye tebigenda kola gakwemeka sigala ng'okola kyobadde okola. Omugagga n'abeera frustrated. Bw'abeera frustrated aba atudde alowooza banzi kyabambuga nti mukama wange mbadde nsaba kwogerako naawe ono olwedda ali frustrated abantu bagobye ebintu bye tamanyi kyakuzza kati namugamba ayagala kwogera naawe naye nga nti ekintu ekyo kyewaleese ndowooza ndowooza kirungi era nze ndowooza nti nsobola okitunda. Sweeper bakitunzi bano abalina experience bagambye ekyo bintu bikola tebijja kutundibwa. Sweeper yagambye nze nja kitunda. Namugamba ogenda kitunda wa kubanga mbadde njagala mu New York. Namugamba sigenda kitunda mu New York, ngenda kitunda mu America yonna, state zonna nze ngenda kitunda. Okuva olwo ne badistributing nga kye bayita headphone. Era balinanga n'enjogera nga baga nti headphone ezikolebwa Edison ne zisaasaanyizibwa bands. Bands yafuuka musajja wa mutawaana nnyo. Bands ne bamuwa okukulira sales mu company. Bands nga tasasulwa musaala wabula ali business partner wa Edison. Naye nkugambye yagira ku train ya mugugu. Now, omusajja oyo kitegeeza nti singa yasalawo naga naze ku birala bangambye kwera kagende nkole omulimu omulala yandeeta tuukaawo. Naye yagamba statement yali bweti, I'll start anywhere, I'll do anything Edison tells me to do, but before I am through, I'll be his associate. Ngenda kukola buli kimu olwo ng'abe waka agenda alumba naga nti ngenda kukola buli kimu, ngenda ku buli kyanaŋŋamba ngenda kikola. Lwe naafuuka business associate we. Era eventually omusajja yafuuka business associate wa Guy. Eyo true story.
mu katabo kano tebayita think and grow rich. Njagala buli muntu oba osobodde funa time okasomeko. Kitegeeza in order to achieve ebintu by'oyagala mu nsi nga Munnayuganda, gwe nga omwana wa ghetto ogenda kusooka oveeko mu comfort zone yo okusobola okufuna success. Ogenda kusooka oveeko mu woowulirira emirembe osooke weenyigirizeemukko funa success. Otherwise ogenda sigala mu comfort zone ng'oli mwavu, ng'onyigirizibwa, nga bakunyigiriza, nga bakutwala nga muddu mu nsi yo, ku mulimu gwo, oba kyonna kyonna ky'okola. So to achieve your goal, you will face many barriers that you have to carry on. Bw'oba okola waliwo barriers nyingi nnyo z'ogenda okusanga, naye weetegese otya okuzibuuka. Do whatever it takes to reach your goal. Do small jobs which eventually helps you to achieve your dream. Tandika kola kyonna kyonna ekisoboka okwachivinga goal yo. Katandikira ku buli mulimu obwo obutono bugenda bwegattako osobole okwachivinga that goal. You have a burning desire. If you have a burning desire, nothing is impossible. Desire. Atali ono muyimbi. Kibayita burning desire. Njagala kufuuka kino. Okiwulira muli munda nga kikupika kigamba oyina okufuuka kati leero okozeewo ki ku kufuuka ekyo. Oyagala kubeera millionaire naye okozeewo ki leero okufuuka millionaire. Oyagala kugula mmotoka naye kiki ky'okozeewo kugula emmotoka. Oyagala kugenda bweru naye kiki ky'okozeewo ku leero okutuukiriza ekirooto ekyo. Kyetuyita burning desire. Bw'onoomala okufuna that burning desire munda mu ggwe, ogenda kukola buli ky'okola ng'owulira oyagala obeere wiina. Naye buli lw'onooba nga tolina kikupuushi, nga tolina that burning desire, ogenda kutuuka ng'okolerera bwerere. So bye tusoma ebintu ebyo ebisinga mbiyigidde wano. As a financial professional, I'm entitled to read a lot of books. Tinkakateko yadde ng'omuntu sirina kalkyesoma kubanga ewaffe tebatukuza nga twagala nnyo okusoma. Naye eventually mpola mpola ogenda oyiga okusoma. So 21-day miracle. Saving your future. And this is the American Bible. More finance. Finance 101. I have copies of this. I have the ebook. I can send you. Obisigadde bw'olina obugula. Naye ekisinga obukulu kwe kubaako n'ekyokola mu bulamu bwo. Ogambe nti naye nange life yange nagikyusa. And I want this communication to be a turning point in your life. I want this communication to do something in your life. Obeeko n'engeri gy'otandika okutuningamu obwongo bwo. Ogende ng'olowooza ki ky'osobola okukola. Ogende ng'olowooza ku mbeera gy'osobola okubeerawo.
recording eno ngenda giteeka ne ku YouTube such that omuntu atafunye mukisa kubeera wano asobole giraba. I can't promise that I'll be here every Sunday because I am normally busy, but I'll be here anytime, whenever I get time, because I want to inspire my life. I want my life to be an inspiration. I want to inspire people. Nze kyenkolerera. Njagala abantu bangi babeere nga bakyusiza obulamu bwabwe nga bagamba nti nawulirako omwami oba omuvubuka oba kakyali ke bayita Kapalaga. Namuwuliriza. I want people to listen to me and learn something. I am still learning myself, and I am submitting myself to more learning, because most of the time bw'obanga tolina information ogenda kutomera nnyo. So I thank you. Whoever's been here, it's not a big team, but those of you who made it, thank you. Share this information as wide as possible, because I know most of our people need this information, and let's act on it. I'm in the US, I'm in Canada. I am a financial professional. You can call me. You can inbox me. You can contact me. My job is to educate you, and I get paid for that. So, obanga oli mu US, obanga oli mu Canada, I am a financial professional. Mulimu gwange kusomesa. Kubira kasimu kange kangu nnyo kali 788 363 5258. Oba oli mu US oba mu Canada. 781 363 5258. Nkubiraako tunyumye ku bintu ebyenjawulo. Njagala okwebaza mwenna abakomenti nze wano, ndaba Jasmine Salim, Waswa John, Milu Neyon, Ngabirano, Godmax, Kalema, Mayale. I hope you learned a thing. Asuubire nti byenjogeddeko waliwo ekibinaakyusa mu bulamu bwo. Njagala balekera akayimba kange kano akapya. Njagala nnyo ate era kagende ku abo abantu abalowooza nti gwe osobola okuyimirira mu mukisa gw'omuntu, oba osobola okubaako nekyokola ku muntu nga Katonda yasazeewo. My dear, Katonda waba yasazeewo ku muntu tewali kyosobola kukola. Katonda yasalawo n'agamba Kapalaga alina kubeera bw'ati. Kakati gwe bw'obeera nga owulira kikukaluubiriza nga Kapalaga ali bw'atyo, munnange oyinza okuba nga tolina nnyo kyojja kumukikolera okuggyako okwetuga. Ate nga sandiyagadde weetuge. So njagala okusinga tuyigire ku bantu abatusinga okusinga okubajolonga. So this is my new song ke bayita Kawumpuli kakunyumire as we end this session. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please,
wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded